Okay, nkulamusizako mukwano gwange gwate ali ku mukutu Rain Media. Webale kubanga otwekumiddeko ate webale kubanga otambudde naffe bulambalamba. Rain Rogers gabeera manya gange obeera ku mukutu Rain Media kwobeera weekuumidde. Ebbanga liyiseewo bukyanga Sheikh Nuhu Muzaata bate ava mu bulamu bw'ensi eno era nga bingi ebigenze maaso n'okubanga bituukawo bukyafa era nga tuzzeeko tulaba ebintu eby'enjawulo omuli enkayana ez'enjawulo ezivuddeyo okubanga zeeyoleka wakati mu bakyala ba Sheikh Muzaata era nga waliwo n'omukyala amanyiddwa nga Amina Bugirita ngono nno ye yali muka Sheikh Muzaata omukulu gwe yayawukana naye emyaka 25 emabega. Kinajjukirwa nti ono baayawukana emyaka 25 emabega era bw'atyo omukyala ono amanyiddwa nga Amina Bugirita n'agenda n'atandika okubeera mu America kwogatta n'abaana be yayina mu Sheikh Muzaata. Omukyala ono bwe yawulira nti Sheikh Muzaata yali amaze okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno yavaayo ate n'abeera nga akomawo ku butaka okubanga ate alwanira obanga abanja ekyo ekirina okubanga kimuweebwa ng'omukyala eyali omufumbo mu maka ga Sheikh Muzaata. Mpozi wavaayo ate n'ebirala ebyayogerwa ne bagamba nti mu mateeka g'Obuyisiraamu singa omukyala aba ate yanoba nti takkirizibwa kubanga afuna ku byabugagga bya mwami wabula abaana bokka be baba balina okubanga bafuna ku byobugagga obwo. Mbwera byawandiikibwa ne mu kiraamo eky'omukulu Omugenzi Sheikh Muzaata kye yalekera looya we. Ebyo biba bikyali bityo ate nno munnange omukyala amanyiddwa nga Nabunya Kuluthum naye n'avaayo n'agamba nti ye mukyala abadde abeera ne Sheikh Muzaata era ye mukyala omutuufu okubanga agabana ku bintu by'omugenzi. Kinajjukirwa nti ennyumba enkulu ey'amaka ga Sheikh Muzaata yali yaviibwamu omukyala Amina Bugirita emyaka 25 emabega era awo wennyini omukulu ono Omugenzi Sheikh Muzaata we yafunira omuwala omuto envuumuulo eyali amanyiddwa nga Nabunya Kuluthum ng'era kigambibwa nti ku myaka egyo mu kaseera ako yayina emyaka 16. Bwe yamufuna mbu Sheikh Muzaata yagenda mu maaso n'okubanga amuweerera era bw'atyo n'amusomesa okutuukako we yatuuka bw'atyo yogayoga nga amufunidde n'omulimu mu KCCA eyo nno gy'abadde akola. Waliwo ebigambibwa nti omukyalo ono Nabunya Kuluthum okutuuka okuva ewa Sheikh Muzaata mbu yali amuyisanga mu mbejja nga buli kimu akimukolera kwegamba nga omukwano gwamulaga wamma gubasaza mu kabo wabula mbu waliwo olunaku olumu bino byambu Sheikh Muzaata bwe yakangula ku ddoboozi omukyalo ono ndowooza n'awulira ng'oba omukwano ogutakyaliwo bw'atyo n'anyiiga yogayoga ng'avudde mu maka era akaseera Sheikh Muzaata we yabeerera ku kitanda nga obulwadde bumubala embiriizi kigambibwa nti omukyalo ono yali yanoba era abantu bangi ne batuuka n'okubanga bagamba nti oba oliawo omukyalo ono ye yaviirako okuba nti Sheikh Muzaata alwala. Bangi ne babitema ne bagamba nti omukwano ate gwe gwali gugoyagoya Sheikh Muzaata mbwera gwe gwamulwaza mpaka okumutuusa ku ndiri naye nga waliwo ebirwadde era omukyalo ono yennyini amanyiddwa nga Nabunya Kuluthum yavaayo n'agenda n'abeera nga ate agamba nti ye yali ajjanjaba Sheikh Muzaata ku kitanda kwe yali alwalidde wabula ng'ate abaali okumpi ne Sheikh Muzaata bagamba nti nedda ono si ye yali amujjanjaba nti ne ku kitanda teyalinnyayo wabula mutabani wa Sheikh Muzaata omukulu mbu ye yagendangayo okubeera nga amulambula era ye yali nga amujjanjaba. So ekituufu awo ne kibeera nga kikyaganya okuba nga kikola ki nga kimanyika. Anyway emabega kawo ate akaseera mpawo kaga omukyala amanyiddwa nga Nabunya Kuluthum yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'awandiika eyandibadde nga ebbaluwa oba ekiwandiiko ekiri heartfelt nga akijja ku mutima gwe era nga kibaddemu ebigambo eby'omukwano okuzaama nga bino nno bibadde bigamba bwe biti. Honey, I met you when I was a little girl and I didn't know what love meant. I was just 16 years. You taught me how to love and life has been so beautiful. The 20 years we have spent together as husband and wife. You have nurtured me to be a stronger, very hardworking, faithful woman. You are my hero, my love. I pray to the Almighty Allah to reward you for whatever good deed you were able to do, to forgive your shortcomings and reward you with Jannah Firdaus.
May your grave be like one of the gardens in Jannah. I will always miss you and I pray we both reunite in Jannah. Nawandiika ebigambo by'Oluyisiraamu byesiyinza kubanga ate nsoma kuba simanyi kye bitegeeza. Naye nga bw'atyo bwe yawandiise ng'agezaako okunnyonnyola olugendo lwabwe bano abaagalana ababiri eyo gye baava. Agamba nti basisinkana mwana muto ng'alina emyaka 16 n'abeera naye n'amusomesa n'ebirala bingi era nga babadde bamaze emyaka 20 nga bali bombi. Bino nno abyogedde ate oluvannyuma lw'okubanga ebirala byonna bimaze okubanga bibeerawo. Embeera nno bweti bweyimiridde ate okuvaako ku sayidi y'omugenzi Sheikh Muzaata ng'era ebintu bwe bityo bwe bitambula. Abantu bangi abavuddeyo okubanga baclaiminga kino na kiri era nga kati olutalo oluliwo luli wakati waani agenda okubanga atwala ogumu ku mugabo gw'ebintu bya Sheikh Muzaata, anaabeera mukyala mukulu oba anaabeera mukyala muto kwogatta n'abaana. Ye amateeka ga sharia oba agafuga obusiraamu go gagamba ki? Wandiika wansi mu comment section obeere nga otubuulira gwe kyolowooza ate ku nsonga bweti. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa kwogatta n'abooluganda okubeera nga ate abagumya bayite mu kaseera kano n'okumanyiira embeera ey'okuvibwako omwagalwa waabwe. Until then, it's gonna be a goodbye from me. Hey, Renny Rogers be my name, and right about now I sign out.